Saban, jangu. Soko veko kati. Jangu tuwe. Tugende walira kumbogula. Soko gena. Alwaliro kanja. Soka tukakane RDC ali wana. Twine dwali ya muchika iri wali. Bayita masajja muri RDC. Dwali ya muchika bayita masajja nasinga ngongo. Webale nnyo RDC. Webale nnyo balidala. Kati waliwo dwali eri ya dala bayita masajja nasinga ngongo. Erimu n'erimu. Amalwaliro ga wano gali just after money. Kyokka jjanjaba omuntu aterere omukwatireyo omugabe banange nsasula nyumiza ko RDC kati twalina omwana wa boda bamukuba ettaffaali omulabi yamukuba ettaffaali bamuyita Musa bwe yamukuba ettaffaali tumutwala ewa Mukiga ennaku ezi batusaba emitwalo 88 ennaku ezi batusaba emitwalo 88 kunyonyola ebigambo binala ne tugenda nze kennyini neesituka nengende wa Mukiga ne munyonya ne mugamba Mukiga tunonye mulwadde waffe kola ki tumwongere kwa ngayongera bakubi nenga bamukuwa pain kira agasa kingo omuntu kugize kuwende tafato omuntu bakuba ne kubetenteka ne tugera ne mitwalo nkaga mwezi enaku ezi na mutuma era nga omanyi some days tukozesa nnyo amaanyi g'abantu twasituka n'abantu bonna ku kitundu era ne tuyika ku ddwaliro nga bwe mwabalabye wane eggulo amalwaliro agali just after money wano makindi essaabagabo tegagenda kukolebwawo era tetugagala galokutta bakyabagala kutta kusiba banange bamama nga kitalo Miracle. Obanga nolaba omwana netumugamba bakugana batyo okulaba omwana nga gwe mujjanjabi tutuuka wano saawa 12 okuva saawa 12 mpaka saawa zaliemu kitundu bali kuba tubulira ekituufu tetwalaba ku mwana era twali mu kasenga omwo nga tutudde nga abasawo bakola mirimu gyabwe naffe ne tusirika paka taata w'omwana obugumiikiriza bwamuggwako ng'omwana kuva misana talaba ku mwana bwe yajja alaba abasawo bali eyo bayitirivu beefulukuta naye kwe kusindika olugi n'akola ki n'ayingira bwe yayingira olugi munda eyo bayasanga abasawo bakola ki awo saamanya kwake twali wano ebweru kati bwe yayingira munda oba yakuba katanda banze nalaba akatanda ke banda kalinga katanda kalinga kabaati ke yakuba ne kagwamu katanda bwe kagwamu kati ye n'akwata omusawo ng'ozola obusungu nga bimusobedde n'akwata omusawo yakwata omusawo ne bayingira munda oyo dokita owawange n'ayingira munda eyo n'asikayo taata w'omwana n'amuteekawo emabega n'amukuba n'amaani agabagale geeti yonna naffe batukole ki batulage ekikolebwa tuleeta taata w'omwana bakolako efujjo naga naffe baggalewo geeti era geeti zonna ne baziggala ne batugalireyo munda n'ajja n'asikayo baatuuni byonna n'amukuba n'agamba simala bamukuba empiso dokita owa Lexus wano kwanze nze siri wakuno naye twajja kulwaki kula maama w'omwana kuba tumuyinako akagwate dokita n'asikayo baatuuni n'amukuba n'amusamba n'agamba baleete empiso bamukube naye abasawo ne bagaana okukola kyoleeta empiso singa ndowooza bagyeta bali bagenda mukola ki mukuba taata w'omwana essaawa eyo empiso bwe muttirawo gye bali bagala oleeta bwe yamala n'anoonya ekitiiyo n'asikayo ekitiiyo n'akireeta mbu amukube ku mutwe afiire waabo bo baasoma obusawo
basoma obusawo bateekamu ssente nnyingi eno famire ennaku terina kyegenda bagamba balina osasula incubator nenyingira emunda ne baga incubator ye eriwa incubator nebanga ye bano byonna byasizza bwe yagamba atulama ne tubeerawo namaani batugamba tutambule tufulume ebweru ne batugobera ebweru batugobedde ebweru namaani balaba nga bayiseewo essaawa ng'emu ne bakwata omwana bode ne bagiwa mama w'omwana agitwale ndowooza babuzeebuze obujulizi yogere balikodinga kati nga baagala babuzeebuze obujulizi naye batuyisa bubi nnyo batwabagamba ffe tuze kulwa mwana nali nkutta akatambi kuba natya nnyo era natwalyawo mabega nali nkutta akatambi nakwata akatambi kati abasawo abamu kuno wembalaba ku feesi nsobola obbalaba baali bakazi ne banyingizayo munda mwayisiyo ne baŋŋamba nnyabo oba oyagala emirembe nga mwagala okufuluma wano mu mirembe sangula akatambi ako ne mugamba akatambize sina gye ngenda katambuza nkaterese buteresi ne baŋŋamba ova wano nga kasangudde bwe muti we mutambula mugenda mutambuza amawulire nga mwonoona amalwaliro era ne nkasangula naye bwe twatuusa awo ekatwe ne baŋŋamba oba okasangudde nga smartphone mugundi mu recycle bin kabaamu kyenabadde simanyi nagenza okebera ku recycle bin era nga akatambi kakola ki nga gyekali naye kanzikiza naye era omuntu oba omulaba nti yoono kubanga naffe tutanda okusaba muno twagala mutunoja kanyaranga kwera tusoka kutolawo eddwaliro eddoboozi olwaliro ekituleese wano tulaba nti badde eriwo etatambula bulungi wano era amuloboozi okuva eri mu bakama baffe bwe bagamba eddwaliro kuvano nga limaze okukola kyokuggalibwa bagende mu kooti bateeka okugenda paka wanasooti nga eddwaliro kubanga kirabika tekijja kukoma kwona gwaddene nanyini yakola ki ngamba ne bamukweka nga baagala ssente n'okukuba omwami wange namukakkanako n'akuba abaali bazze okundaba mbu ye tamanyirwa mugagga ayina abantu b'amaanyi mu gavumenti balina kye basaba mukola ffe tuli banaku omunaku talina bwogerero omunaku talina ddembe lye buli kimu twali kimuwadde ssente twali tuzimuwadde n'omwana baali bamulemedde nabeera wano ne baguba baali bazze okundaba n'embeera eyo munda nzekka walo n'omuwala omulala n'embeegayirira nti bamuleke esaabeerayo nzekka bode bagimpawo ssaawa nga 8 ogw'ekiro ate nga bansabye ssente endala bagamba bongereyo emitwalo 2,488 baali babasoose bbawa 2 naye ku lisiiti bateekako emitwalo 8 yabagamba tuteeko deposit w'emitwalo 2 ye ku lisiiti yandikako emitwalo 8 kubanga ye lisiiti gye yampa emitwalo 8 difeesi yeyatuyambyeko bannange ensiima difeesi n'abantu b'ekitundu bannange okunyamba baneesabira ddala bannyambe sajja yamumenyamenya n'amusambasamba ne bamukuba amannyo emimwa singa yamutta n'agamba lwaki tebamutidde eri mu kasenge ne bamutoba ne bamutemako emikono yaleeta ekitiwo mukuba nemukwata nange nansindika n'agamba ffe yasono tukuba ffenna mukubanga tuli baavu tuli bannaku mbuye yakwata abasawo be n'abateekamu ssente munaabasomesa obusawo mbuye abakwatako ate yayina ddembe kyokukwata ku basawo oyo omwavu bannange nsaba buyambi nsaba bwenkanya oba tweyogerayo oba nensaba bwenkanya munyambe zikyalina na mwana wange simanyi oba bamukola ki uyo n'omwami bamenye tujambeera otutya bannange otayimirizawo famire kati uyo amenyeze betujja kukola tyonayinza bakujamba mutaze bannange mwanyinaze yakubiddwa nnyo alumizibwa nnyo takyasobola yadde amumenya emikono gyonna ne bagikoonako yenna kati agamba munda ne mu mbirizi muno mu nsigo muno yenna alumizibwa temanyi oba nasobola okuddamu akole
kuze deputy RDC Makindi Ssaabagabo ntambudde nabo ntambudde ne Diso Ssaabagabo kayagage kulamusizanya amaanyi agemuwumbira Diso w'ekitundu kino RDC afunye instructions nga zimugamba ajje aggalewo ekifo kino olw'embeera eyabeddewo n'ekyaliwo tuusa embeera nga ekkakkanye era mu kiseera kino tusaba okusinziira ku instructions muggalewo abantu bafulume atereke ekufulu. depending on how you follow it up with the amaliriza ne police depending on you go that you just act on our instructions then you follow it with the relevant authorities womanity kwatako then you come under what you just give us you have sorted out from there bakukiza to come and open up the facility. So this one was guiding has to follow it with which other people are concerned apart from the police. For us, our work is to you close the facility, then we shall communicate later. Okay, can you give us time and refer the patients that we have? Yes, yes, refer them. Okay. Refer them. Which how long? How long? I don't know, because they have to write for them. The referral notes, we refer them to other facilities. For the facilities. Yes, that one is medical, you cannot refuse that. Okay. So you have to do it at first as possible, because my instructions that by the time I leave here, the facility must be closed. So from now you just go and refer those people who are how to refer. What? I'm a nurse. Nurse. Yes. We are the administrators. I work as the administrator as well. Okay, they that is okay. We're in the right hands. So for us, let us get. Ambulance. Administrator wedwa. Yes, Jam. Abantu babogerako nti mubali So let me go and make a referrals. if I make referrals. kati eddwaliro baligadde muli basanyufu nakyo tuli basanyufu ekisooka lya bbeeyi nnyo omuntu wansi tagendawo omuntu afunye ekizibu ate n'omutuusa ku ekyo omuntu wansi tagendawo eddwaliro baligale ekyo kyo kiba kirabika gomaye okufiira omwana wo ng'ate nga oluusi osanga yabadde n'asooka mwebale nnyo bannamawulire era nsooka okutwala omukisa guno beebaza bwe tufuna ensasage ng'eno mubeerawo ensi yonna ne mugibulira ebiriwo ekitwalise wano olwaliro mu ddwaliro lwe bayita Alexas Hospital kivudde ku nsasage eyabaddewo nga omukyala yaleeta omwana embeera n'ebeera mbi tata omwana okujja nga tebagwa kifaananyi kituufu ekikola ekiriwo bali kubasaba ssente ategeeva okulaba nti babasaba emitwalo nga 28 naye ate ku lisiiti gye babawa
bateekako emitwalo emeka bateekako emitwalo 8 so kakati mu mbeera ng'eno ne batuuka n'okukuba taata w'omwana yali afudde ng'ababuuza ki ekituusewo ne bamusabwira ne butwogerera gano taata w'omwana ono yafudde ali mu ddwaliro omwana ono yafudde naye taata we olwedde ye ali mu ddwaliro bamukube bubi nnyo so kakati nze nga deputy RDC ow'Amakina Ssabaggulu nafunye amawulire oba ebiragiro okuva mu bakama bange waggulu ne bagamba nti eddwaliro lino okutandika n'olwaleero ndiggalewo okutuusa nga maze okwesootigabwa waggulu kubanga kirabika nekitandika bwekiti naye tomanya ekiyinza okuddirira naye era kyengezaako okusaba abatuuze b'omu kitundu bagezeeko okukuuma emirembe kubanga ti gavumenti nga bweri nti esitukiddemu tujja kulaba nga wabeerako enkyukakyuka ebeerawo mu kifo kino tuleme kubanga tetukolaki tutwalira amateeka mu ngalo tuwuliddeko mbuno waliwo n'abasawo ababanja era ge mawulire nago geva okufuna nti kirabika ne endabirira y'abasawo g'abakozi naye erabika si ya mulembe ti abasawo babeera wano nabo beyabweya kale ndowooza omuzungu kyandise moraalo erabika erilo musaidi y'abakozi ate nga nakyo kireetera okuba nti omuntu asobola kutuusa buweereza buyandikoze nga embeera ze nazo ziri wansi no kusinza ku ezo zeyali ng'asobola okuba nti abeeramu dokita yakwatuufu bangambe nti yakwatiddwa aliwa poliisi naye kakati nawo nabadde baza okuggulawo tebasigale nga bakola tekijja kusoboka twagala kulabe nti ensonga ze zimala okubeera sorted out from above. bantu bangi baleeta wano basobya naye kati basobezza basasulire omulambo bwekibanga gwafiridde wano nga ensonga babagulirire bagende baziike omumaiti eve wano kubanga kati tetuleeta abaana baffe wano naye esaawa zino webanga batandise tutazula ekifaananyi bwekiti tetukyasobola kuleeta abaana baffe wano kubajjanjaba ekyo kikyamu bwebanga bafiiridde wano mu mbeera bweti bagulirire omuzadde agende aziike mumaiti y'omwana ave wano kyensaba nze baba bakola kikyamu nnyo okuba omuzadde ng'ayagala kujja kulaba. Nze nyiza okusooka okwebaza abatuuze ba Masajjandi Kutamadda olw'embeera eno gye bataddewo kubanga singa teyabadde embeera eno bingi bye badde bakola nga abantu babisirikira naye nze ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti bagadde eddwaliro lino baligadde mu mbeera ennungi okufuna obwenkanya bingi bye badde bakola nga abantu tebirabika mu bantu naye tusanyuse nnyo ffe nga ffe abantu b'ekitundu kino okwereggama olw'okuggala eddwaliro lino kubanga libadde likola ebintu bingi nnyo ensonga yange
Si mukubi wa buloka mulalu. Akola ati mulalu. Yesu lakeddalu ne Yesu la nabaka sabula wali. Omuntu nga tanafa abasawo bandirabye nti balemereddwa babasindika mu madwaliro ag'amaanyi agabasobola. Kusinziira nga kino ekyabadde wano waliwo abantu abakola amadwaliro nga tebateekeddwa kukola amadwaliro. Simanyi bwe bagenda eri kusasula emisolo gy'amadwaliro bateekako manya ki nga si basawo. Kubanga oyo musajja Roma zigamba si musawo. Bw'aba musawo bamubuze ebbaluwa ey'obusawo bamubuze n'obuyigirize bw'abuwaayo. Awo tujja kukakasa. Naye abatuuze bagamba mukubi w'amatafaali. Omukubi w'amatafaali akola atya eddwaliro? Musisi wa Chapati nekitegeeza naffe bennyini aba booda tujja vaayo nga twasomoka okuvuga booda tutandike tukola amadwaliro. Kubanga n'abakubi b'amatafaali bakola amadwaliro. Kyova abaana baffe bafiira mu madwaliro gaabwe nga bagamba nti nabo basawo. Omusawo bw'alemererwa akubira mukama we n'amugamba mukama wange nkola ntya. Ekifo ky'omulagirira n'amugamba nti kola kino kitegeeza talina kyamulagirira kubanga teyabusomerera. Balijjewo bateewo olw'entozi either walifula ebbala tujje tunywe ku mwenge kiggwe balimu tuttira abaana bitungi nga batala abantu bafa gavumenti esiriisa omusawo oba yavaawa munanyini eddwaliro yali eri jina ng'atema bikajjo. Ajabu temwekweka mutule mu kamera. Tunula mu. Waka musawo fetuli kusaidiza. Musawo amasibo wasio. Aina mwe mufunye. Kabira kinga masuko na mwazi. Boda basawo bagamba ki? Wanje? Alwa? Balemye batwa abasawo. Abasawo sibe basawo. Dalo, nagerera muna teragenda mu subalu. Tebajjanja abantu. Ajata abasawo sibe basawo. Ajata abasawo sibe basawo. Sawo. Abasawo sibe basawo. Aja tubali kukweka abenenga basiba. Toka aba. Toka sigi wa mushe. Ajabe tunde bannange tufuna musawo. Sorry. Muso mwana wo mukazi alinomu. Nate musawo kitadde munyebiso. Kati muli mukweka abya. Musawo si enkomerero. Leka byakabyo okuziga babunya. Ati bagende banonye emirimu awalala. Kati basobola jiba nga tebalina bakulaze bakwata. Aye kabya feri kwe. Agende. Noyo webanjisaamu vidiyo gye nali nkutte webaginjisaamu. Katono yali mutuuma mwalisi ono muwanvu naye nga tukamukuza tukamukanamuwanvu kwogera namwe nga mwagala tutuga butuzi wane nze mbajjukira mwaliwo awo n'omukyala gwe bakolako ng'awulira mwagana omusannyalaza fe twaliwo mukyala yali avuddemu olubuto yavaamu olubuto kuba twali awo ebweru ne bamukolako ng'awulira omujjanjabi n'ajja ne mubuuza bannaye omulwadde wo ng'aleekaana nnyo kikyali kuzaala n'aŋŋamba tazaala yavuddemu olubuto naye baganye omukuba kalifoomu bamukolako awulira era koolwo twajjawo wano omwana koolwo lwe yafa nayo keesi yaliwo eyo.
toyinza kuba tata wa mwana nga ze kujjanjabira wano ate n'omukuba. Ekyo kintu kikyamu kyenvumirira ne malwaliro gonna. Omwana waba afudde oba omuzuuya naye afudde mukkirize amulabe kuba yaba nannyini wamuzadde we banannyini mwana oyo oba mukadde we oba mutabani we akkirizibwa okumulaba. Kibadde ku poliisi n'omusiba okwesa obuyinza bwe bw'olina n'omutwa ku poliisi n'omusiba ate n'omukuba n'omumenya amagulu kikyamu era nkivumirira. Kivuye n'abasawo bonna bakikola n'amalwaliro gonna gakikola nkivumirira. Kivumirira ddala nsonga eyo egende ddala ku basawo bonna mu ggwanga. muli banaku temugenda kumalako temulina kyemwogera muli banaku zalina sente bamusibye yagamba twali muno nga tuseeraba mwana oyo tulabe ekigenda uyo basirise ngo omwana yafudera ne bakanya kulya sente tata w'omwana taba kuyingira akasenge tetwanditegedde kituufu ndoza Ebiragiro twafunye tugamba kuggalawo ekifo kino paka bamaze okugenda waggulu tugesookerawa kubanga kinategeddeko noono tata w'omuku gwantu eyamu kyoka kati ffe era tuva wano ekitundu tukijjaddewo naye nga twebaza mwogere okuba nti mukuuma emirembe beene tuddamu ate kufunaki erebeza muwulidde bulungi basebo ne banyabo bamuteekeko envumbo taddamu kukola ddwaliro mu ggwanga abantu n'obukambwe badde bungi njogera bbiri mpi njogera bbiri mpi ensonga zino ziwe kayaba musawo kikaaomaganya eggwanga mbu abasawo tebagala baligalire ddala bamuteekeko nati taddamu kukola ddwaliro mu ggwanga nanyini ddwaliro yali yakola akanyama nga gwasanze gwakuba wamubiri ati asobola okulwana yafuuka mufere yasobola okulwana buli omu asobola omusawo buli kadde aleka abadde asiba mu jjiimu olaba muzeeyi naye kube waliise bakasoma bawawanira emiggo okogera olimi nga abantu balutegeera bangi abasawo tubalize ku mabiriza omomwana bagwasimiya tu okolimbuzawo banawana bayinza nokuba kudansa busoma siniya tubujjanjaba abantu bulina experience abalami okugenda ekibyeali ku bulandoni mubalinzewo balinze buseka benateete ku mabiito oba ku besiti kumpipi bajja kujja ku bulandoni 13
Kireja mubera. Naye mwandibitutte. Mubera ate n'ebitagalo. Natwala amanyi wampita okelo Peter oyo mwami wa Lexus mubi natwala omukyala wange ninga agenza okuzaala naye omwami oyo yasaba emitwalo 8 ate nga byonna abakazi bonna bebazaalisa balina okubatwala emitwalo 10 twala 2 naye ne mulekera omukazi wange okumala weeks 2 nalyoka namumpa nga muwadde emitwalo 45 mwami oyo mubi era muwenkanya asasula omusajja yakubye omusajja ebikonde nalyoka mwana w'omusajja nakola ki nalyoka naafa singa omusajja yamugambye nti omusajja soka obeerewo olyoka ogenda okima sente ng'omwana ono nga bamuwa ki obujjanjabi yaluddewo okumuwa obujjanjabi so abasawo leetereze abakola Lexus sigadde oludda muwagira erinnya Ssenyondo Peter ze kansala w'ekyalo kino aladisi oluusi kyakoze muwagira wadde musaidi endala kinawo bekikosa kubanga waliwo era abalwadde abakola ki abawonerawo era mu kiseera kyekimu tusanzeemu n'abaki n'abalwadde naye tuwagira ku lw'ekikolwa abalala balabireko nti omuntu wajja mu ddwaliro aba anonye buyambi so abatazze kumubonyabonya kati nze kino kyannewuunyisizza nnyo bannange okusanga omusawo alina okuddaabiriza abantu ate ng'akwata ebitiiyo akuba abantu ng'ebitiiyo abikubisa abantu ng'akwata miggo akuba abantu so tekyabadde kikolwa kirungi tubuulirakokko nga ffe abakulembeze abantu abakulembera ab'amalwaliro nabo babakulembeze omulwadde wajja mu mutwale ng'omulwadde kuba abazze kufuna saavisi gyaba tasobola kwetuusaako